munange bisawo yakunyuka sawo yakudde waka mukono gwange tukulisayo gwasule kuyanga munange otuuke waka esawo eno yenyini ate nawe tetatuuka mukono gwange tukwagaliza ate oluguudo olungi oba ekkubo amagenda amalungi okutuukeko obulungi namwe abajja ku mulimu tubaga jangu okole mwana wattu weekuubire bwekyoberabuzibakukoleramu waliwo basikaali tulina abaana baganda ffe bali abakyala abawala abakola ejja abawo mpolampola amagezi tulina ne bamaidi nga maidi ye waliwo ow'emisana ne wabona oweta english yokutereeza wali baganda ffe akola amafakulo ag'enjawulo eri amakankane bagondi shifts anti ziba zakumakyezo ziba zamisana nga bosi agenda waliwo bamaidi ababa bazeewo ekiro waliwo bamaidi ensonga shiru mulimu egumba mukwano gwange naye nga olunakolwayo tujjukira last week we failed okubeera nga munange atutuusa ensonga yaffe nga tugigusa twetugambye nti no tujja kubeera nga munange ate tubajjukiza oba tubaleetera abaana bano bebayita ba one hit wonders abakubayimba akamu naye nga munange kwatambuliddeku oli ku basajja abo abayimbi kale genda maaso abasajja waliyo ba one hit wonder mubasajja wali abasajja nga oli bamuyita kisasi kimu wani kimuleti luyimba yimba baluyita wama kisasi kimu luyimba ye lwani oyo oyo omuyimbi yashiba omusajja aliwa kisasi kimu tayitibwa one hit wonder gundi ali atya eba yabula hawiza alimpa agenda suuka naye awanda muliro ate gutya abantu muyamba abantu muyamba vukose yakajja nemunsobera jomi omuntu yakajja ali mwagala kola ennyimba eno abana baba akajja n'abasindikamu oluva okwenyi bishonibeka yali yakajja nga tukuba bankuza yali yayimba kyozembeka yali yayimbayimba dda bankuza lwammwe bankuza olwayimba bankuza kwana kyanyumira bankuza n'atwongeramu byabangi atera mbyabangi ati kati ono problem tukwate mpolampola naye ngaalimbazamuko kumanyi sitakyera aliikiriza nnyo naye ekizibu ali mu ddwaliro baminoza omulaba ali mu ddwaliro era abantu batono nnyo bamutwa mu ddwaliro ki bamujayisalize gayaza amagumba bagenda mu kuyunga teeka bano bali bagakutemako obutemi abeeno sikutemako bakuwa ekiseminti ate ekiseminti kirimu obuzibu bakuwa ekiseminti ekimwana wattu kirwako ku kugulu dokita kasabanga teyimiridde bulungi agajja tukole tukuggyeko onakolayo nga nfaananya abasawo maama munange wankola bubi nnyo singa atisiwazipa wagamba mama wakwagala okukola akabikola jomaina gambe nafanya abasawo mbanyumidde tufananyi musawo nnawe eri abalwadde nga aviira musawo mu ddwaliro jomi manja ganzijanjabe omulwadde omusawo nangamba ekigambo antako ekyo yohandesame nasiba kanula tukola sho naye maama omusawo yetaaga okunoonyerezaako batukulide amayimbi banavaana bayimbi nayo naye muyimbi egogama ti nemuyimbi ono yakuba akayimba kamu kalikoko kakatambulirako neera bwajjamba nti tukanyumirwa tubakolede tubeera nga tubanyumyanyumeko nalimba tumwogere kuba abadde alina kamu so alimba bwowula tukusabira wone otwongere ku buyimba abadde akafulumya oluzzi lw'emugga ne kabaka anti bakimunaziwe nafuna accident naye nga n'omukulu lwasawo naali otufuira wandise ku bakyala yagambye nse lwasa waabwe okuddamu ofuna omukyala njagala omukyala nga fala njagala bifala kikazi nga kya mukyalo kyalo eyo nga kikazi kugamba sikirafu kiwulidde era bidde okuwakimula ekiwandiiko ekyo lwasa kyeyawandiise yawandiise ekiwandiiko ekyende ku ono yamulumya nnyo ono yamukubya omanyi okangubulire omuntu nga eva gwe wiina oba tokkiriza kuwangula naye nga teyamulumye nti yabadde naye yamulumye lwa nsonga yamukubye kyebayita surprise jomi ogwo yabadde ageeza akumanye neshuwa wiini yabadde akimanyi neshuwa munange yabidde okulwasaagasaala bagge omusajja oyo kimubonyabonya se natunulidde lwasa kimubonyabonya just like yeetaaga omuntu okwagalwa yeetaaga omuntu amwagala okiwege yali yesterday but one yewandika post kuposti kuganga alinga atugamba nti mtufu sente niwoliba ne sente obulamu bwo nga sente nyingi tosobola like money by happiness yes wekiri nagamba ekintu kiri kati tomikambuuza ekibuuzo kiriwa family tomikambuuza ekibuuzo
okuwa omwavu ng'oli musanyufu n'okuwa omugagga nga toli musanyufu kabeera omwavu nga ndi musanyufu mukyogerera wano bantu nakubuuza mirembe ennusu yeye kubuuzako ku mirembe kati balwasa sente lwasa yagambye azirina labayo yagambye byonna tebyali nnomye nagundi yandeka atyo ngayadde olubuto dabatanzi nengezako nenfuna kati mbadde mmanyi nti ono waatiriwa n'abaawo olubuto bamuuza omwana yageze tomwinaamu mwana yadde n'olubuto ndabye munnamasaka yadde olubuto naye abaana vanessa wakoze abawala bagambye ne bagee vanessa ati gwe tuwagira era bwe nsala omwana mutuma vanessa omugezi nze vanessa kyali wange gundi yabulira wanga tutayega tutyo gundi ono kapiteni dola mulaba yimbi benzijukira awo nga balina gye batulako kiru alulinaawo eyayimba emmese twalukwana kutibatukuba sinya naye nga yabulirawa akolaki gyali ewuuno yakubaka munage nze byatuuka ono yoneera kavude kwe waliwo noguli ayimba oli muzimu nakyawumulondeke engeri gyewafe omukwano gwayononeka ate oyo omusajja yali ayimba true story yayitaze mu business yayitaze mu music nga business Ngamba ye yajja kuteeka gundi masekuro masekuro ye ogeza nonnerijirako omukwana emisajja wannanca gidda abaana bemasaka oyo nomwe mukono ate yalokoka masekuru anti nkugambye eyo yali true story omusajja teyajja mu music kola sente ekyo kintu kyamutuukako nga wawuli abinyumya abirokompoka wabityo ebyomwana yamuginaasa yamugirede nono gyali abayita bantu naye ngomulanga malayika amwewereza mu message obwokumukumu oyo bamuyita samalimaagawa haya yogomyako nziga samali bafemiza akayimba ako katorubwa mu biseera ebyo twali awo ku Bati Valley nze nali mu siniya wano agwala inali ku ssomero nzijukira tokamayimingako nokamayimingako jomi tuweereza bantu tuli oluyimba olwo nze yasinga nosinga genda ku Facebook page owandika wali omulamu awo wandika n'akayimba ako akayimba ako wali mu page siniya wano nkugambye nali mu siniya wano nga samali matovatuwa wallahi yamungu naluma yimingolo limba ausi yafe lwajigiza no nali mu Joseph nali mu Joseph nga twambala na jezo hausi zimanyi nkuluma esomero kati baba kibuli bwala kawempe ndoza nali muguli mu Uganda nga nze yali mu Uganda nga ali mu Austria waliwo abali mu Istanbul waliwo abali mu Germany waliwo abali mu master blaster yenyini wemboko yafa naye oyo mimika gwe mmanyi yakola oluyimba n'ava ebwayise n'agenda paka Amerika n'ava Amerika n'addayo ebwayise kyentegeeza ye obulamu bwakasa yafuna hiti paka Amerika teyatawaana bwe yava Amerika n'adda bwayise paka bwayise apana kyenjinga ate n'abakyala gye bali azaalibwa kaalo n'asomerako n'afumbirwako n'azaalibwako n'afiirako kigazanga tokikolanga omanye ebyekika binyivu biba binyivu mukwano buukako ku mawanga olagiwa naye ne gundi alinakamu bazabaza tanagattako bazabaza omwana birthday alenga yaleyo bazabaza alinakamu ate yagaseeko alina obuyimba bwo obulala yataddeko baza wama wataddeko baza alina iye maama nnyabo naye nga mwonna asinga kuba kalwa n'osituka mwana gwe wantidde era agenda kanyira kwambi yasinga 11 enkwambi ya skwali empuli yakyusa management akyali mu nkadde management yeyeyo mulaba ne suwaanisegawo ate ono omukulu ono ne bonna abalina bantu ono yagaana okunywa ate Juma ne kwaliya Juma naye akyaliko ono yagaana oyimba ku show yange yalina yakalala gundi ono yangamba okunsibisa mudra ate kali problem muyinaye bakotinga bubi management erina problem n'abayimbi bambi omuyimbi bolaba nga kikususekosa kumala emiryango oyimboddeyo yaja n'akuyimbira
enjoying the show. Of course, I want to do it. Funako kunywa bigana. Funayako kunywa kona kofunyaka mountain joe kakwate wenywere nenga munanga bayimbi bo bakyali banji be twite bon hit wonders tugenda kubanga tukusunya ku one by one nesa was no mpuli yanga njagala tusoka ate munanga tukutegeza omulamu gafu gonna ku olwalelo ate munanga tubedenga tweyongerayo omanyo omulamu akigwe tuliko olwalelo omulamu tulisimbye ku edda mulimu ate notonli idda even today now mulimu amawanga agamu amawanga gyolaga nga kasita omwana obwobuwala ofirwako omusajja bwoti nga oba kyabulambuzi baku distancinga bakusala oyina specific ezikala zoyina okwambala bakwafirwako kyalibadde kirungi kyalibadde kirungi nnyo bano bambala omwana afiirwa ekyo n'omusanga balinga alya omama wange agamu tukimanyi nti baba oluusi babafunya n'engoye nga zakala zimu abamu babambaza black nga all the time tulina balina maka gye babateekako eyenjawulo they shave off your hair tulya ne munawane waffe tewali ki shefu nga kirala nambe batya tugenda ekyo bakusalako enviiri your hair bikola kalina emirimu ebiri osomesa olukungu n'oluganda omulamukwano gwange mbadde ekyakugamba teri kyoŋŋamba iza wano mbadde ekyakugamba idiya bo bakola ki bamwambaza na white okitegete naye wane waffe tulina kabonero nevano batubusibwa akabugo mu kiwato ati nga kikoma ku olwo ng'omukulu yakagwene kuze mubujjako naye ng'olina nave twabanga ne kamaka bayiza we yesu twabanga ne omusajja wenyini ku lumbe watandika okutokota omulamwa gw'olunaku mu Kayisanyo omulamwa gw'olunaku mu Kayisanyo naye bw'onomala okusasula ennyumba ojja kudde namba 3 tokanulira maaso genda lwataata w'omwana jeefu remoliwa These are my girlfriends. Where is our chibuga? Sebachake. Oh, wala kamwanza ma. Nkali mulamu. Tunda kao. Ndule. Tunda. Era demora. Mutya. Tutyo. Banange mujebale. Obuchayi. Ate ne tubakyawa ne tujja. Yakukyawa asigala eyo. Ng'osembera wala. Munange kitiibwa. Leka naawe. Namuga weetisse ebintu olagako obwa. Nguzi otera kulaba nansaawo nga weewo. Era bw'ondaba n'ensawo manya nsonga nkulu. Kiki waliwo obuzibu. Ate singa zibuzibu singa tondaba. Era singa nange omunnange wange ali ku ki? Munnaye kiro ne kyayi be baafuuka munnaye. N'okwata ka kyayi n'onya n'ojjukira munne ebirowoozo ne bigenda ate n'okaabawo. Naye okendoza kati ogenda oguma kuba kati ndaba embeera simbi ndaba. Era si kwezazzaawo bantu tabalaga nnaku tabala buli kaseera kubeerawo kwenakuwaza nayongera kikyannuma. Kale nno munnange nange mulamu saagala kufuuka ng'ono yajja okusaba eryato okweyazika eryato. Mulamu osembera. Entebe ennene. Yima wano wote batuulawo. Batwagala mu kasonda eno nzira eno taata. Sigale wano kumpi tunyumye. Kyembadde ngeza okugamba kiri bwe kiti nti omanyi twazeeyo ne tutuulamu ne tulowoozaamu. Ne tugamba nti muganda wange ono engeri gye yagenda Mukama Katonda n'amuyita. Ne tugamba munnange embeera gy'olimu eno eyo y'obwomu eyinza okuzibuwalira. Kati ne tutuulamu ne tugamba engeri gye twali twakola byonna tukusasudde tukyadde tukoze buli kimu otwanjudde sente zonna tuzitaddemu buli kimu nekitambula bulungi nga ne tuteesa ne tugamba okusinga okubeera eno kwawe tunaakuleka eno wekka ate amaka ga muganda waffe oyinza okugakyusa anoleetamu omusajja omulala kwegamba ate laba olulyo lwaffe we luva mu layini eyo ga muganda wange nyinza ogaleetamu omusajja omulala ate atali wa kika kyaffe olaba kati sente zaffe ze tuba tutaddemu zonna zetwateekamu mu kitimbe bwe gufa kati bwe twatuddemu ng'ekika ne tuteesa tugamba ono omukyala lwaki abeera eyo yekka byebigere bino emirimu gyonna muganda wange gye yali akola gyejindeese wano
ekyo kyensawo eyo era ndaga bulazi wenteka ngoye ku busumaali ndaga ate actually ne ku buliri njagala ku piro ya muganda wange gyali ateekako omutwe njagala nteko ogwange n'emirimu gyona tugitambuze gitambule bulungi kati ate tunaakola bannaye mulekerawo okummanyira bwe mba nsirika nentuula nensirika nembeera ewange nensirika nensakala ate temunfuula busiru temunfuula mulalo temunfuula kyakuzanyirako mukulu mpulira okambuwalira wange namusirika mukulu nze saga yakumanyigwe nekuyita wano mulamu ng'ogonda obugalo ddamu onkwateko binyumidde ddamu bambi onkwata ettaayi ye mulamu nga bwonyiiga oyongera okubeera mulungi siyina genda okufiira mu kitooke kyagonjaganya omanyi mumanyira nnyo naye kati wane wange waze kuno Ngamba ogenda gifuluma ne bwonyola okugulu siva wano omulamwa gw'olunaku mu Kayisanyo. Namba 3 tokanulira maati. Genda lwatata w'omwana. Jefu. These are my girlfriends. Where is our chibuga? Kugambe bakulu. Olaba mwanzama. Wasirika. Oli chairwoman wa bannakampala simanyi. Omulamwa gw'olunaku mu Kayisanyo.